Nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange era gy'osinzira okutuwuliriza ku UG Updates TV. Nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Muganda wange nkutegeeza nti nokola kyansusso. Nnyongera mu maaso n'okubeebaza emirimu gye mugera mu maaso n'okukakkalabya egyo gye musinziirako okuba nga amuwa omusolo gw'eggwanga gwe mukwano gwange ali eyo. Muyita mu buvubi, muyita mu bugubi nnyo mukwano gyange mmwe abali abakazana ate ne mumala ssente zammwe ne zibbibwa ababiwa omusolo. Ekintu ekyo ekirumira ddala ennyo. Ne muganda wange nkutegeeza nti nno okola kyamaanyi, tujja gikyusa eggwanga lyaffe, tujja kukyusa sisitimu. Nze naawe nga twegasse wamu ng'eddoboozi lyaffe lino lisobodde okuba nga lyayirankingibwa nga ligenze wala gwe mukwano gwange aliye. So kukubiriza bw'obanga kwoli ku mayengo ga UG Update TV towerabira ku subscribing. Ekintu ky'okusubscribinga ky'oba otwala ng'ekintu ekikulu ennyo. Kisoose waze ekintu ky'okusharinga, commentinga, sobola okuba nga tongerayo amayengo gano gasobole okuba nga gatuuka gye galaga gwe muganda wange eyeekumira ku UG Updates TV. Muganda wange olwaleero nze kwogera ku musajja ono amuyita George Mubiru. Size mwogerako nga ye wabula nsinziira ku bigambo byavuddeyo n'ayogera. Abadde annyonnyola ku nguzi ng'agezaako okuba mu bigambo bye abadde nga contradictinze n'ebigambo bye olw'ensonga nti nno abadde annyonnyola enguzi. N'agamba nti nno wano mu Uganda abantu abasinga oba aba officers abasinga n'abalonzi bakimanyi nti nno kakati bwe babalonda okugenda mu ntebe mu bifo ebyo babagenzeemu oba ebya gavumenti baba balonze kulya kugenda kulya nguzi. So ekintu ekitesisiwazamu wadde wano kuba kyafuuka kintu kya bulijjo. Ebigambo bye byabadde akozesa ng'ayogera n'agamba nti era officials bakirabanga ekintu gavumenti kye yabeeterawo free okuba nga basobola okweggira mu kasimbi ekyobuli ky'enguzi. N'agamba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agezezzaako okulwanyisa enguzi naye aba opposition bamulabanga ye atalina kyakoze. Nenjagala omubuuza singa mbadde kumpi, gw'olaba akoze eki muli? Muli alina kyagezezzaako oba alina kyakozeewo gwe kyolaba okuteekawo embeera eyinza okukanga omuntu yenna alina obutaddamu kulya nguzi? Nze nabagamba dda singa Pulezidenti Museveni ayagala okulwanyisa enguzi eno yandisookedde mu banene ddala baatuula nabo eyo, kubanga be basinga okulankinga enguzi eno. Golowooza abaana bano bajjawo obuvumu obukumpanya ssente za gavumenti ate nga zimala kuyisibwa mu budget, zimala yisibwa mu parliament. Kitegeeza parliament yennyini eba ekimanyiiko, kitegeeza chairman wa parliament yennyini aba amanyi ku mayitire ga ssente ezo. Kati nze siraba nsonga lwaki omuntu ava eri n'aŋŋamba nti obuli bw'enguzi Pulezidenti agezezzaako bulwanyisa naye wakyaliwo ebintu ebimufrustratinga bitono nnyo ebikyagenda obubi. Tewali bintu bigenda bubi. Ye kennyini alemeddwa okunukulayo ekibondo ky'amaanyi kyekiyimirirako era y'enguzi kwesinziiridde. Ali mu kutema matabi kyokka nga akimanyi, amanyi the back of the tree, agimanyi nti yeyimiriddeko amatabi. Kati lwaki oba otema amatabi ng'ate amatabi kwe geekutte ogala okyo kwegamba olaba amatabi kwe geekutte gwe mukwano gwange ali eyo. So Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wanaaba ayagala otukakasa nti naali mu kulwanyisa nguzi nabutabuzaabuza bannayuganda nti akalulu katuuse, asongere ddala ku bali b'enguzi, ku kinyusi, asongere ddala ku kisusunku. Oba okitegeera gwe mukwano gwange ayeeyampulirize. Ate nze kinneewuunyisa n'ababaka baffe bano abamu mwamulonda mu kifo kinene, ekitiibwa akiina. Kati nga muganda waffe ono Mpuuga azze mu NUP bamulonze, bamuwadde ebifo by'ataafunako mu bulamu bukyanga atandika kwesimbawo. Bamuwadde obwa leader of opposition, bamusizzaamu ekitiibwa, bamuwadde obwa commissioner, bamuwadde obwa deputy,
obwa Buganda wali eri kugamba ebitiibwa ebyo byonna byonna byataalootanga nako nti ajja bifuna. Oba okitegeere? Kati ate ne bannaayi nze neewuunya lwaki abakulembeze baffe mulina emirulu. Lwaki mulengerera kumpi, lwaki temulengerera wala? Lumu waliwo embizzi baagenda ne bagiwa eggumba eryaliko ennyama n'erikwata bulungi n'egenda. Butuufu ekifi kye baagiwa kyali kisava ddala, ng'embizzi zonna zonna zaali zikuŋŋaanye nga ziyaayaana nga buli mbizzi esonga mu kifo ekyo kye babagiwa, naye baagiwa eno, ekifo ekyo baakiwa eno embizzi n'ekwata ekkubo n'egenda. Kati eba etambula n'esanga ekidiba ky'amazzi. Laba weekiringizaamu egenda okulaba eri wansi mu kidiba waliyo ate ekifi ekisava ekirala nga kino kyennyini kyekutte. Kati embizzi kye yakola kwe kusuula, jjukira eri ku kidiba, kwekuta kino ne kigwa mu kidiba, ekkeyo egende eno ne kiri. Oba okitegeera muganda wange ggwe ali eyo? Kakati n'abakulembeze baffe batwe bali, ava ku kifo ekizafa kye mwamulonderamu kijjudde n'ebitiibwa, ava ku kifo ekisava n'agenda n'asisinkana obufi bw'atagenda na kusobola kutwala, ate n'amala n'agwayo nabwo. Waliwo ebintu ebimu ng'okiraba ng'ekintu ekitono naye nga muganda wange kigenda kuziika buziisi. Njogera ku bakulembeze. Era saagala weerabire ku subscribinga na kusharinga, njagala lino eddoboozi lituuke walaga omukwano gwange ampuliriza. Ebintu ebimu bifaanana nga eby'omugaso mu bulamu bwaffe so nga tebirina bye bigenda natuyambira okuggyako otuziika obuziisi, okuziika status. Mikwano gyange njagala mubeere nga musubscribinga nga musharinga eddoboozi esobole okutuuka ewala ennyo nga bwe mbagambye. Mbadde nkunnyonnyola nti waliwo ebintu ebimu gw'omukulembeze by'olina otutuula n'otunula n'owekkaanya n'obeera so observant ku ki ky'oba ogenda okukola, kubanga tosuubira kusangawo bifo ebyo kasita omala obigoba mu bulamu bwo. Tosuubira ng'omaze okukyusa omutima gwo mu ndowooza yo nti ojja sobola okudda emabega obisangewo. Kyenjagala okutegeeza, oli fuli okukola choice yonna gy'oyagala mu bulamu bwo mu kisaawe ky'ebyobufuzi, naye ate toli fuli ku consequences zonna eziyinza okuva mu choice gy'oba okoze. Oba mukitegedde ekyo? You are free to choose, but you are not free from the consequences that comes from your choice. Ekyo kigenda eri abakulembeze baffe. Kyolaba mufundikira gye mugenzeemu biboonoonye, byonoonye erinnya lyo, naye n'emabega tukyasobola kuddayo n'obeerawo ng'ovuyavuya. Ate kati olumala n'otandika kwataakinga bantu bakuleze abakutuusizaawo w'oli, n'otandika kubayeekera olw'ensonyi n'obutumbaavu n'obutamanya kyakkola. Si buli omu nti amanya ekyokkola. Abasinga mumanya bumanya kyakkola, wabula ne mutamanya butya mugenda kukikolamu. Kamba sitegeeze bassebo ne bannyabo, okukikola kirala n'okuba ng'omanya engeri gy'ogenda okukikolamu kirala. Oba okitegeere? Kati mmwe mujja beesingira nnyo ku bitabo byammwe nti musomye nnyo. Naye nga ne bye musomye temubitegeera. Okubeera omukulembeze kirala, n'okumanya engeri gy'ogenda okukulemberamu nakyo kintu kirala. Tobeera bubeezi mukulembeze, tokera bukeezi ku makya n'ogaa nze ndi mukulembeze
okuba wasomye ebitabo by'obukulembeze ne bakutikira degrees z'oyagala n'ogala nti oli mukulembeze. Okubeera omukulembeze kirala, n'okumanya engeri gye bakulemberamu nakyo kintu kirala. Abasinga mubigattika, muyige okubyawula mu abakulembeze baffe be tulonda. Kya mugenda ku ending up nga mutuswazizza, nga bye mukola tetubibasuubiramu, nga muwe musse mu maaso g'abalonzi, ate munaawe mukeemeka mwawe mukadda. Oba okitegeera? Omwami ono nno George Mubiru yavuddeyo n'agamba mbu Uganda bagitwala ng'ensi esinga okubeera corrupt, naye mbu nga terankingibwa na mu bifo 10 mu nsi yonna ebisinga okubeera corrupt mu Africa. Zinemusekerera n'amenyayo ensawo Libya, South Africa ezimu kuzisinga, South Sudan sorry. Naye kyeyerabidde kiri kimu, tusobola okubeera mu bifo eby'emabega ennyo nga tetulankingibwa kubanga bali corrupted, olw'ensonga nti nno twebikkako akazigo n'akatambala tetunnasabuukulula kintu kino kigenda wala. Niwe munaakisabuukulula ne mukituuka ewala, mujja laba nga ate mmwe abasaanidde n'okubeera bachairpersoni b'akakiiko akatuula mu nsi esinga okubeera mu n'enguzi ey'amaanyi. Nze kyenkusaba, genda maaso n'okuba ng'osubscribinga, sharinga, eddoboozi lituuke eri abakulembeze baffe abatamanyi kyakukola. Ffe tujja basomesa, tujja babuulirira. We muwabye tujja batereeza. Njagala okitegeere nti nno omuntu akola ensobi n'atayagala munenyaako, kitegeeza aba tajja tegeera nsobi gye yakoze. Ate bwe otayagala mutereeza, kitegeeza tajja kukyusa mu kikyakola. So mwegendereze nnyo abakulembeze bammwe be mulonda, baleme kujja n'amasuuti n'amataayi na luzungu ne boogera ebigambo bye mutategeera, walaga bannange ono yajja tukulembera ajijijijijiji. Mutunuulire mentality ayikyuye. Twetaaga abakulembeze abali creative buli mbeera, nga basobola okuyimirirawo mu buli mbeera ebezze, saabo abalina kye baasomerera.